Kusa munane ekitundu ez'olweggulu abalyoyi b'emyoyo abeegattira mu kibiina ekibataba ekya Inter-Religious Council babadde bataka emagere mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina ky'NUP era yavuganyiza ku bwa pulezidenti mu kalulu akakubiddwa ku Lwokuna lwa wiiki ewedde n'akwata ekifo ekyokubiri ng'akakiiko k'ebyokulonda akulirwa omulamuzi Simon Byabakama bwe kaalangirira. Yetegerekese nga bannaddiini bano ekibatutte maka ga Kyagulanyi kubadde kumusabirako n'ab'omu maka ge n'okubazaamu amaanyi olw'embeera gye bayita mu kiseera kino wakati mu muyaga gw'ebyobufuzi. Basajja ba Katonda bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko kano era Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalumboowa era olw'otuuse mu maka ga Kyagulanyi baaniiziddwa mukyala we Babi Itungo Kyagulanyi n'abalala bayingiza mu nnyumba entebe ne baziwa emirimu. Babi aluviiridde ku ntono bannaddiini bano engeri gye yavaamu awaka nga mu kiseera kino basoleddwa eka ne mu kibira. 16 ekiro baatulumba baleeta amadaala era nina obutambi kuba sikyalina gwenkola nange mbalaba nga bwe bandaba ne bajja ne balinya wali ne balinya wano ne balinya eno neeno kuba bajja n'amadaala ga mirundi mingi bonna ne balinya at once ne batuggyako amasanyalaze ne batuggyako kamera. Bwali kiro Mwami Kyagulanyi n'amanya nti it's not a usual thing era kawuka kaali kakulumyeko okalaba okakolaki, so he had to escape. Naye twakiriziganya nze nsigale kuba nina abantu bange ab'okubeerawo nabo. Babi akukulumidde bannayuganda abalowooza nti Kyagulanyi ali mizannyo gye nti yeekwese wakaawe okuteeka eggwanga ku bunkenke ekitali kituufu. Nalaba spokesperson wa poliisi ng'agamba nti Kyagulanyi gy'ali ewaka ali mu sitting room ye aliwe. I can confirm nti gy'ali naye nga yagenda ate nga naye gy'ali ayimirira n'abagamba nti siriiyo muve mu maka gange abantu batambule. I have tried twice to leave this house naye bangana okufuluma era nga bonna mwe mufunye obuzibu okuyingira. Yenyamidde olw'abakuumaddembe abasusse okubamalako emirembe mu maka gaabwe nga beebulunguludde awaka wonna ekintu kyase bannaddiini okubayamba. I do not know what the Inter-Religious Council can do to bring some sanity kubanga tugezezaako nga saidi yaffe okukuuma obuntu bulamu naye wetutuuse ebintu ebimu tosobola kumala gabibikkirira. Mbadde nsaba twongere okutunula ennyo ku saidi y'abanyigirizibwa. Oluvannyuma beevumbye akafuba akatakiziddwamu bannamawulire era akafuba oluwedde bannaddiini n'abawulire bannamawulire ensonga ezibadde zibatutte ewa Kyagulanyi. Ssaabalabizi Kazimba agambye nti bo omulimu gwabwe nga bannaddiini kwe kusanyukira wamu n'abasanyuka ate era ne banakuwalira wamu n'abanakuwadde okulaba nga babazaamu essuubi. Omulimu gwaffe gwa kisumba okusanyukira wamu n'abasanyuka, okunakuwalira wamu n'abanakuwala, okukomyawo abakooye n'abawabe ate era n'abantu abeetaaga ekisa kya Katonda. Gwe mulimu gwaffe ffenna tuzze kusabira amaka gano, si gano gokka, tusabira amaka gonna kubanga gano maka era bano nabo bakristaayo tuzze okubalaba ng'abantu ba Katonda. Era wano tusinza n'okugamba bannange nti twongere buli muntu okussaamu munne ekitiibwa, buli muntu okwagala munne. David Tamale yakusakidde eggulo eno ku Lwabukedde TV.